Ebitimba ebyokeddwa ku mwalo gw'Ebitimba mu disitulikiti y'e Buliisa ku nnyanja ya Muttanzige kuliko ebitimba bya kokota ebibalirirwamu Bukadde 6, obutimba bw'ensiri obubadde bukozesebwa mu kuvuba obubalirirwamu Bukadde 28, obutimba bwa monofilament bubalirirwamu Bukadde 31, obutimba bwa ponyoka obubalirirwamu miliyoni 1.5, obwato obutono bwa miliyoni 8 n'ebirala. Major Frank Kanziira amyuka akulira akakiiko ka Fisheries Protection Unit nga yakiikiridde mukama we Lieutenant Kano Masetu Kahirwa yategeezezza nti baafunye ekiragiro kya kkooti oluvannyuma lw'okubujja ku bavubi ab'emputtu emyezi 3 egiyise. Tubashaba mugure ebitimba biri amutindo ekitari ekyo ntuzo kugumizamu ntukwate ebitimba ebyo bitakwikirizwa mu maizi bitakwikirizwa mu nyanja kandi mufero mbengero kuferwa sente zabo. Lieutenant Lauben Ndifula nga ye mwogezi w'akakiiko kano agamba nti guno mulundi gwakuna nga bayokya obutimba ku mwalo gw'Ebitimba naye kyewuunyisa ng'abavubi tebaagala kuyiga so nga ate bye bagenda mu maaso n'okufiirwa ensimbi ezandibayambyeko okugula ebitimba ebikkirizibwa. Osiŋŋaana ng'omuvubi afunye olussente za Paris Development Model n'azigula ekitimba nga kokota ekitimba kimu kyokka kiri mitwalo 8-9 nosanga ekitimba ekyo mu mateeka ga fisheries baakiwera tukikwata ne tukyokya n'osiŋŋaana nga ssente zikoze eki zifudde. Ndifula annyonnyodde nti envuba embi yali enatera okukaza ennyanja ekyaviirako n'ekkolero ly'ebyennyanja gavumenti lye yateeka ku mwalo guno okusigala nga tegulina kyakkola. Nti ennyanja bali mu gitte ennyanja teyeeyongerako bunene naye abantu beeyongera obungi. Gavumenti kyegezaako bagamba nti tebagoba ku nnyanja wabula genda okwata ekyennyanja ekikulu ekito okireke kikule atoddeyo kijjeyo kisobole okuwa ssente ziwera kiyambe amakolero gaffe gavumenti geetaddewo n'abaana abagakolamu bannayuganda basigale nga bakyalina emirimu naye nga gyonna gitandikirawa ku nnyanja eno. Ye Philip Kutegeka akolera ebyenvuba mu disitulikiti y'e Buliisa agamba nti omuze ogw'okuvuba obubi gusibuka mu ggwanga lya Congo. It is kintu kirinka culture, embedded culture. Ebalimu kiri kintu kizibu muno nikyo kukyerero muranga akukokagambire ngu sensitization eba continuous egenda maiso tuina gena maiso ntu sensitizing kandi tuina kubolekya ngu guno mulimo guno tugugenda kulekera aho. Abamu ku bavubi okuli ssentebe w'Ebitimba John Baptist Musinguzi basabye gavumenti ebaweereza ebitimba ebikkirizibwa ku ssente za kibanja mpola nga bweyambye abalimi nga ebawa ensigo. Arana aswa kutuyamba katuheza loan ez'abasoyi naitwe kyakwa ekirungi muno nikituyongera kutukoraki kutuongera kutukuraniza. President Yoweri Kaguta Museveni yateekawo akakiiko ka Fisheries Protection Unit mu January w'omwaka gwa 2017. Byayisingoma David, Salt TV, Omunnyo.